Abayizi b'essomero lya Hassan Trabi bweyogerere battunse mu mpaka ez'enjawulo ezitegekeddwa ku ssomero lino omubadde okuyimba, okuzannya emizannyo n'okusoma ekitabo kya Korani. Ennyumba ezivuganyizza mulimu Mulumba, Katibisima, Seradda n'eya Fatuma eyanywedde mu zinnaaze akendo n'eweebwa kimeeme w'embuzi. Maneja wa Bukedde TV Hadija Nabukenya abadde omugenyi omukulu abuuliridde abayizi abawala okwenyigira mu mirimu emirungi n'obutaliisa abaana babajja baabwe kakanja ekinabafuula bannakazadde abalungi. Babandu Bukedde ddala mulaba Bukedde TV nkakasa mubiraba ebintu gyebiri naye tugumiikirize mu buli mbeera tukuze abaana abaffe n'abatali baffe nkuze esinga okuba ennungi. Hajati Nabukenya ategeezezza abayizi okulwanirira ennyo olulimi oluganda wadde nga waliwo ebigambibwa nti okulusomesa kuli ku lusuubo ate nga luyimirizzaawo abantu bangi omuli n'abalukenkuseemu nga basaana okulufaako. Tulina amakulu abantu bangi basabalirira abasomesa abawandiisa ebitabo so mbadde nsaba tulwanire wamu ennimi zaffe zisigale. Omubaka wa Kyadondo East Ibrahim Semujunganda awadde ennyumba esembyeyo ekirabo kya $25,000 okubazzaamu amaanyi basobole okuvuganya obulungi mu mpaka ezinaddako. Ebyo nga biri bityo omulabirizi w'emityana Dr. Stephen Samuel Kazimba alabudde abayizi abeesuliddeyo ogwannagama mu kusoma ebitabo ne badda mu kusaba Katonda ng'agamba nti bandigwa n'enkoona n'enywa kubanga Katonda ayamba yeeyambye. Naye ate okusaba tekitegeeza nti ate tosoma bitabo kuba eri abagane banna asabe ate tasoma. Nolwekyo okusaba kugenderamu n'okumanya ebyokukola. Asinzidde mu kusabira abayizi ba siniya ey'okuna n'ey'omukaaga ku ssomero lya Kisowera Secondary School ku lw'Ebugerere abagenda okutuula ebigezo eby'akamalirizo. Omulabirizi yennyamidde olw'abasomesa abasajja abakkira abayizi be basomesa ne babakabawaza. When you go and sleep with a student, that means you are at the same level with that student. Mu ngeri y'emu Reverend Father Jacinto Kibuuko w'essaza ly'e Kampala asinzidde ku ssomero lya Newcastle High School e Kansanga ng'asabira abayizi aba siniya ey'okuna n'ey'omukaaga n'alabula abazadde abatwala abaana baabwe mu masabo okubaganga bafune amagezi. Naye mwe muva ku Katonda ne mugenda mu masitaani. Katonda takolagana na sitaani kyava yamugoba ne muggulu. Abasabirira emizimu mutegere ekigambo ekyo. Mwe baana mmwe. Abakuutidde beesige Katonda n'asaba abayizi okukomya okuyingirira ebikolwa eby'omukwano nga bakyasoma kubanga kyandibaviirako okugwa ebigezo.